Sentebe ow'ekitundu kino bangambye waali sentebe w'amasjidi waali naye mbadde nsaba mukkirize akazinda omukazi wa kisentebe owamukono musilimu ogera kambe babadde ki obuyiizi naye nga bebakulembeze bakwekona ate laatawaki mukkirize banjulira abantu bali wamuka ezireeteddwa ez'obusiraamu okulaba nga mukono entebenkera tusuubira nti okujja kwammwe oli mu mikono batwegasseeko mu kanso eyamukono muzimu disitulikiti olwaleero abazina muzibike naddala abavubuka kubanga muli baba okusoma ebintu sokusomera n'abalala bendaba kusibidde papa asijja kubanjula lina mutabanyi waffe simanyi oberegegereseeyo naye nga abazadde batabane nabo nzayogera namwe Thank you so much. Kakati abataka b'emukono mukulusa ennyondo oyo disqualified as because he is a full-time employee. okugerayo meseji tubasaba mukkirize tusooke Suleiman, chairperson calling LSC work. kuva yatuuse omuti agenda kutekinga oba atutambuze ekitundu kino We are saluting ourselves. Members of the Assembly. I'm the member of General Assembly, Uganda Business Council. Then one so we have chairperson of sworn here. Katerega Kabwa. Gayatullah Secretariat. Kakati Said Yohana Webe. The councillors of Mukono District Muslim Council. Mr. Bedwa, na watu wa Waise, Mr. Bedwa, coming up with the agenda. But before, I don't know whether the Assembly, cooperation, communication, coordination, consultation, secondary development, management, and people center, the abantu, abakasanya maybe kwekuvudde ensonga obwaki abantu bemulubina dictator our accountability ibipabekolera yeka FM tiateka mu bantu bakakawuntiri mu mannya ge and therefore tetumwagala twagala omuntu alina obwerufu nga lisukaliwawa wa mukono kuba akizikalo amakono ate jako byokubaako nani ezotezo malani mukala nakomewo sebo malani mukala bawulemu balowooze balabene enkola naye omunaku munabakufunye okusalawo nja wabasigairaawo bakuseemu naye mukala wenetusobola okubeera nti ekikola kya kiseera kiri kya Allah era tebinaamu kizibu n'ekyeeko kyaziri tetulina kizibu nani abo bonna tetulina bizibu nabo naye enkola yabiri tuli bakulanda tatwagala tutambula era nekujja kukimukaso osanga kwebyo enkola
esitoyi olw'obwemunnya tutereeza n'olwekyo kyetukola kyakulowooza busaba bwakolo tukina mutwesi nze ono simumanyi n'oli simumanyi oleka okusobola okulayira simumanyi n'olwekyo mwebibiri mu museeki n'olwekyo kuba mumaze okwebala omuntu wamu abantu bako mubagondere mubagondere omulonze n'ekyalamu wamu mubagondere bitambule ekonalayire ngekiri okwagamba kuda abasigaddewo Say in the name of Almighty Allah, the most gracious, most merciful, that having been elected as the acting district card, of Bukono district and Istigara within Region, exercise and preserve the position of UMC, the position of Uganda Military Council, and really preserve the Muslims of Uganda, and the Canberra blood, following the teachings of the Holy Quran, and the number of hadith. So help me Allah. Allahu Akbar. In the name of Almighty Allah, the most precious, most merciful, that having been elected as the deputy acting card of Bukono Muslim district and that district Uganda Muslim region, do so on okakasa emikono tokyaddayo kuwulirayo ndoobu yonna olwaleero yakikola nga ndi mwetoowaze n'okuwuliriza buli muntu yenna asaanidde okuwulirizibwa oba afaanana atya oba atya tusobola okutambuza eddiini yaffe egende muki naye era nebaza Allah azza wa jalla manyi nti ndi musajja ayigwa mu biti bingi naye kino ekyamukono n'ebintu byamukono abadde basuubira okubitwala n'ababitwalako ofuti bwentuuka gy'oli ng'asaba obuyambi era gezaako okununulako yenaasobola era okwebaza okwegabo kusirika nnyo eri abatwalayo okwemulugunya kwabwe eri mufutwalika bakola ekyobuzira bakola ekitasinga okukakasa bwababa ekyamu kiteeka ogololwa neyebaza nesekwebaza lenasitebo yewayine kuvaayo ekintu nokikolera ddala bungi nga bwekibaddeteeka okukolera bagenda bwogedde kubunafu nange mpulidde asani nyinabweganiro saba Allah subhanahu wa ta'ala abasiraga okusanga bunafu wabula nabekwa nange mbadde nyinayo ekizibu kya nabbi wa Allah Yunus kyeyakolaki kyekibadde ekizibu kyange ku bintu byamukono naye Allah bw'akola ebintu bisaanyize netegeera bulungi asobere enzira ebbiri wa Allah yinza okubasiraawo sobi byenkoze eri abantu Mungu atukozese tubeere nga tutambulira wamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. mugamba ki twagala muyiteeyo nze yakulembera petition omusango tugenda kujjayo kakati